tumaze okumwetoloola tumaze okumugyamu amaanyi internationally kati tukomyewo mmwe tubaweelo tubawa amaanyi n'olwensonga eyo njagala okubategeeza bakyali bange nti wadde bannaffe bangi babasibye makomera Museveni tasobola tusiba ffenna ate tasobola tutta ffenna. Therefore njagala kati tuli mu kutambula Uganda yonna babadde Busia tomorrow tugenda Lira tumale okutambula yonna tutambule Bugisu tutambule Lira tutambule Acholiland tutambule yonna tumale tuddeyo n'Abaganda tubabuuse nabo. Ekyo bwe kinagwa njagala kubasaba bwe mulaba nga bayimuse Busoga ne mulaba nga bayimuse Buganda ne mulaba nga bayimuse Ankole ne mulaba nga Bakiga bayimuse ne mulaba nga Basamya bayimuse namwe muyimuke. Tesawa sagala okutegeeza Museveni nti kaweddemu. Museveni anyway amutufosingeko, lakini Waswahili wanasema mtoto ya nyoka. Looking for help from you. We are asking you, stop sponsoring the dictator. This is a message to the European Union. We are not asking you to remove the dictator because we can do that ourselves. Stop our blood. Stop paying for our death. I want to send a message to the people of Zimbabwe. I know you're watching and you're following. We share your pain. We stand in solidarity with you. We know you're struggling with the dictator. We know that the voice of the people of Zimbabwe has been disrespected. Stand firm. Don't step back. Forward we go, and we shall remove the dictators in Africa. To the people of Gabon, we congratulate you because you are almost putting an end to dictatorship. However, I want to remind you that people power is stronger than the people in power. Power belongs to the people, not to the men with guns. I want to send a message to all the oppressed people in Africa. We are together. And finally, I want to send a message to Jamaica. Thank you, my brother Buju Banton, for standing with us. Thank you for standing with us. Thank you, Anthony B, for standing with us. And thank you, all the international community, for standing with us. Raise your voices. Let us stand together as black people, because this is the time for the black man to be free. The time to put an end to the puppets of neo-colonialism. Museveni is an agent of neo-colonialism. Museveni has turned us into slaves in our own motherland. We are going to stop that, and it's going to end now. Thank you very much. People power! Our power! People power! Our power! Katika Mbagame nekine kisemberayo ddala abavubuka mukimanyi bulungi nnyo tituli bantu bampisa. Mukimanyi bulungi nnyo ti mission gye tuliko eyagala kutaasa abaana baffe ne babebi ne bamama baffe ne batata baffe, naye era Museveni apulaninga okututeekamu abayaaye, kubanga ayagala tuteekawo ekifaananyi nti tuli bayaaye, tituli bakozi ba ffujjo. Mulaba yonna gye tuyise tewali muntu akaaba. Mulaba yonna gye muyise tewali ffujjo lyonna likoleddwa. Poliisi bw'eba tekoze ffujjo tewabeerawo ffujjo. Njagala okubasaba abapoliisi n'abamagye. Abapoliisi n'abamagye, we are not fighting you, we are fighting for you. Our brothers and sisters, wandugu na wabibi na wadada kwenye polisi na UPDF, hatusipigane na nyinyi, tunawapigania. We are trying to make life better for you. Tunataka watoto wako wapate education nzuri. Tunataka
wako wapate matibabu nzuri. We are not fighting you, we are fighting for you. Right now, you police officers and you PDF officers, you are supposed to have been earning 1 million shillings since 2 years ago. Museveni abakubisa yala. Museveni abalumisa obwavu. Temufuna promotion kubanga muli mu tribalism mu promotions. Time that UPDF and Uganda police join the people of Uganda and all of us are going to be free. Njagala okubasaba abachali bange mwekenyini Mbale security temukiriza mubbi yenna kubeteekamu, temukiriza mutyena kwonona mission yaffe. Eno mission to freedom, eno mission to freedom, eno mission to freedom erina okuyamba ffenna okubeera free, tubeere mu Uganda empya, Uganda eyagaza. Mwebale nnyo okumpuliriza. People power! Our power! People power! Our power! Na Uganda bannange basebo ne banyabuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba.
Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira ye ffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all.